Rema. Rema. Wants daddy. Rema Jang. Rema. Mugenda kuda kusomera, right? Yeah, daddy. Na ye. Ebintu babitegese. Requirements ze wetaga uniform kutegeka bintu binotegeka. Bina nabitegese. Ngoba tunaba kungamba nti bintu biri ready. Badenge nakugamba nenda jina kusini badde oli busy. Naye ate ne report nzijukidde wantu. Tojimpanga girabako. Report wajimpa? Lwaki tewajimpa? Nzijukira weekend nakomera mu ayito oli wali ogenze safari. Okay. Kati owakomeddewo nga nange nayo. Kale girete njirabeko. Tewa. Nona wagala kugema, nzambo gemeko. Wonfunene ku mazzi njoze drink eno. Kuba ndaba ikola ki? Eno report oba list ya requirements. Nti wadde wangame musaku kamba bintu byenetaka. Okay. Kale kanjira njiyitamu ngabondeta report. Kino te report. Kati toilet papers eno zonna zaaki. Ma abanga abagamba nti mu toilet agenda mu mirundi 8 olunaku. Oh why? Kati chichi eno sachula over report. Sachula okay. Kati ate lwaki jompadde. Ate nebiri ku sachula twabiwaayo dda. Tebyali byagundi registration fee. Kana ate lwaki ompa sachula? Mpa report. Ne sachula ndaba yadde. Genda ompa report. Baba list eno. Nayo ndaba tategerekeka bulungi. Abalowooza sente balowooza tuzijja ku gundi. Tuzijja ku miti. Kati kino kiki? Nagadde kuleeta papa ginasinga okukola obulungi. Ogirabeko. Era njirabe eriko excellent. Kati bano bategeeza ki 3.0? 100. Kati eno njirabe. Wasoma bulungi era weebale. Kati mpa report. Nakudde ogamba amazzi ga drink. Ngaagala. Kansooke ngaleete. Oba nkikooleze nako. Nedda. Genda ompa report. Genda to report. Kaleeta amazzi ga drink. Nedda toleta amazzi ga drink. Rema, mpa report. Adino report. Ni sabuni oba omwaga naye mulesi. Pampa report. Oli eyo omala budde. Oli mu kirasi. Senior 1. Okay. Eno report ya class. P7. Lwaki ompa report ya P7? Dadi nayo nayo tewagira report ya P7. Wali toli ojjuki. Saagiraba? Tewagiraba. Kati wagenda ote mu senior 1 nga report ya P7 saagiraba. Kyaka nakuwa photocopy yayo. Notwa photocopy nayo original nzabadde nayo. Kati tugenda tugula requirements. Dadi, supermarket ye. Supermarket eriwa? Kakati eno sijjo osomera. Njagadde kweta kusomera ngejo nganya okumpa report. Kati kanze report nje nonole nga nawe kuwuli. Tambula. Olagewa, osigalewa.
musomesa tofuluma obadde ofuluma mbadde nfuluma nga nnakawa obadde mbadde ndeesono ono mbadde ndeesono kakati mbadde njagala ripooti ye ripooti musabye bino nampa bino nampa biki nampa ebitategeereka bibino bisacula sime kati mbadde njagala munyambeko mumpe ripooti mpozi gwe gwani Nantongorema obadde osomera mu klasi senior 1 stream chi stream A B omusomesa amuwa ati yani mpozi omusomesa ati bamukyusa baleeta omulala yi bamukyusa ddi ati liwe kyalisoma ati musomesa mulala lwako mukola ki lwako ki omusomesa wayajja atusomesa asooka olindeko ng'olwo Mr. Mukasa yalagawa abasomesa kubanga asomesezza emyaka 5 kyeka ali mulwadde kwolwo kuba musomesa omulala ye yajja muri mu ofisi yange ta reporting ako nti mulwadde buli musomesa alwala asooka ku reporting nti enkya taasomese gwategeera otya nti mulwadde nange zinaba musomesa mulala kujja kale ekyemuwo yani yani ow'essomero lyaffe anti assembly esinga webanga wezirinze embeera basina maanyi gayo oli omu ku students abadde ojinga assembly naye okuva we wajja nga ne kusacula kubaako erinnya lya HM sebo tomumanyi nyabo sooka onnyinyonnyole madamu Dokasi tomumanyi madamu Dokasi tomumanyi tomulabanga nako tolina wali omuwuliddeko mu ssomero lyonna nekwasa mbwe tomulabangako towulirangako mikwano gyo ogambye ani madamu Dokasi amaze ku ssomero kunene emyaka 10 nga ye HM w'essomero ye mupya ani omupya ono omwana asomedde ono mwaka mulamba nedda ssebo kikyuse omwaka mmeka mwaka mulamba nga asomera wano senior 1 yonna sooka olindeko taata w'omwana ssebo gundi mukulu mu bitibwa ebingi tugende empola osomedde ano emyaka emeka omwaka mulamba omwaka senior 1 mulamba yonna omwana wono kale taata amazima gali nti eno ripooti yakwadde ya pisi atira nange mugambye eyasinyani yagikuwadde yafasi ate tagimpanga talina ze yali ampadde ekyo kyeraga bwatu omwana wo nti abadde tasomera waneeno yakoma somerawo senior 1 era tamwewedde tabadde muyizi wa ssomero lyaffe so tubadde essomero terimwinaako buvunaanyizibwa yadde Remo obadde osomerawo kakati oyagala kuwayiriza basomesa Remo obadde osomerawo omwana ate tomukwata bwotyo oyo si ye y'abaana maama wo yakundekera nembonaabona nammwe tebagera tunenya ssomero lyaffe ng'otidde wano omwana kakati buno obuvunaanyizibwa mmwe nga basomesa okuva ddi tosobola nakujja kukyekingako ku mwana gy'asula oli wano oleka mwana azze bujje ku ssomero ng'omwana ng'omanyi ne gy'asula tomanyi gy'asula saba weewuliriza bulungi obunaanyizibwa wange bukomaano ku ssomero nkimanyi omwana kati ofaayo nnyo owulira bulungi nnyo omwana ono ng'asome bubi ng'ate omanyi gy'asula tomanyi gy'asula mmanyiyo lwaki tojja n'omukyekingako kakati gw'ojja ku ssomero osomese nze nzire waka mu kyekinga bwe kiba kyetagisa jangu obeere ng'olabirira omwana ngaaniiwe okimanyi omwana ono mbeera naye tomanyi bizibu bya mwana ono najja ne mba nnyonyoyo omwana ono mbeera naye nzekka ewaka talina maama naye gwe wali wano ku ssomero tosobola kujja kukinga ku mwana kulaba gy'asula bw'aba talina maama w'omukuliza okutuuka awo gw'obadde okolanga yitawo okyekinga omanye abaana abo abasomesa abaana bo gye babeera gwamanyi bonna bakebereko beera omusomesa obuvunaanyizibwa jangu ewaka okebere ku baana oyo webabeera gwe mpitaako gwagala waka tandika okukebera ku baana kati nzija waka jangu gwoliawo tosobola nabba kyekingako omwana nnyonoonekako gwe musomesa oliawo kati nzije jangu olaba abaana gye babeera nzije ndabe gyabeera ate y'essomero simanyi onoobeire